Kojja taina na nsonga lwaki atuuza conference y'amawulire n'abagamba ati nasayiniza ono omuyimbi ng'obusobose n'akubufuna. Obukugu bwa Kitonsa buli mu promotion. Kati Grace temumanyi gye yava okutuuka okubanga yatuuka okuba oluyimba Grace n'afuka Grace twabasanga nga balina emize mibi mingi kyekiri danga nti yagambye twakola management abaana abo ne tukola ki ne tubeera nabo naye abaana abo ekyasinga okubasuula sife wabula abasajja abafaanana bakojja Kitonsa. Lutayo yalina management era nyiza okugamba nti yali egumiikiriza bingi naye Grace yo tafugika okusinza bwe yava mu Eagles teyagwa mulundi gumu bwekiri yasigala amulezemu bwati naye bwe yava wa Kitonsa aliruda wali njagala buuza mawa tukkirize ffuna tugaani Kojja Kitonsa alina kyeyayamba Grace ng'avudde wa muzeeyi Lutaaya anti Faruku audio ne video ebyalayisinga oli abadde wakekkereza nnyo emiliyoni 10 zigwa kade yanimbye sayidi zonna zirina problem abayimbi ng'abayimbi kantandikire kuba ndi muyimbi abasinga kwabo bobagoberera percentage esinga empisa zaabwe tezikola ne tufuna omwana omulala yagenda ku kyeyo wamukolako ni interview tataskariyo n'ayingira emmenga waliwo abakungu abalina ssente zaabwe omwana naye music wae ne babeera naye ebbanga music we naye n'akola ki n'ayita kaakati ngenda kukulaga ekibi ekiri mu bayimbi abo bakazi abo nti waaba n'oluyimba omuyimbi yatandika okuyimba omuwala ng'alina omuntu gwe yeegomba nti ayagala yeegomba Dankani bamuteekateekera kalonki ono climax kalonki ako Dankani kumbe naye mwajjira ajjanga omugenyi omukulu Dankani ajja kusenyera agamba muwala wange Viola Nakitende oyimba bulungi nnyo omanyi nze embeera bize ne ofiisi ewange eri open nkuwadde emiliyoni 5 zikuyambeko eno business card yange Viola agenda okusomako ng'alaba Dankani ojjo gwe yeegomba bali naye butoole enkeera ng'amukubirako enze Viola obadde ogamba otya muwala wange badde ndi bize mu meeting wano naye kankwe ya time awo wa miliyoni ng'agisukuma kati manager amukubira Viola obwongo buli wa Dankani era nga Dankani amugeri gyoge kubagala kuwa settlement kati miliyoni 2 nkuwadde 3 unayagala kuwegatta omanya oluyimba lwe bayita pressure ya love ng'erinnye Chosen Brian oyo omuwala ekyabaawula afuna omulimu entebe omuwala ng'ali wa mulenzi nambuza agenda kuwa sente mugati bagenda kumpa 5,000 nkankuwa 7 tutuleko wano Kojja Kitonsa nze kyendowooza waliwo kyotosobola kujjawo kati ng'eky'okwepikya ne bwe tunamuwa amagezi gye tasobola kivaako kasimayi magezi g'ogamba tumuwe ono ye Mukasa Kadeya akola bicho abamu ku baligozi wamma ani yasula igozi yasangibwe yakwesula yokka wamma abatulaba nze Mukasa Kadeya the complete artist ye come Uganda era nkisobola gidefendinga ndi muyimbi nsobola okuzina nsobola okukuba ebivuga ate byonna nsobola bisomesa abalala yenjawulo y'abalala abalala bano be mbadde mwogerayogerako abasinga be mwogerako nno bali mu industry gye batasobola gye batamanyi na kumanya babuukidde gaali abala batunze ebibanja by'abazadde baabwe n'agamba mpaayo akayimba n'asobola okuwoowa amawulire ng'ate kisangiddwa nga bamawulire abasinga 80 oba 90 baali baagala kubeera bayimbi ne kigaana bugaanyi yensonga lwaki batunyiigira naye nze mama mbakoowoola nsaba mumpagire banaye mugamba abantu bammwe bampagire ebyenkola sibiyiiya buyiiya mbimanyidde ddala toyiiya mbimanyi nnyo almost abantu abasinga mu industry muno abamu bemulabanga ab'amaanyi kankuwa ekyokulabirako ya Spice Diana Spice Diana oluyimba lwo lwasinga olwamutandika nga lw'amaanyi nze nakwata sente nga ne video eganya okuvaayo mu studio ne omwami gwe nali naye ngali mu group yaffe bagiyita Equator Productions mwitwamuyigiriza okuzina ne mugamba najja nankabire mugamba omwami mugamba tukwate osente buno tubumuwa omwana ono agiyo video kitegeeza input yange era oluyimba bwe yalujjaayo ne lufuuka olwaki olw'amaanyi era bw'ogenda ku video eyo y'oluyimba olwo lwamutunda yinza okuba erinnya sirijjukira bulungi
onsando ojja kusangako kuliko Equator Productions ku video eyo lojjo kakasa nti Kadeya gwe twogerako yenze nsobola okwawukana ku kirungi nyina concert ennaku z'omwezi 29 omwezi gw'omusanvu nsaba buwagizi nsaba munguleko eticket ne table kubanga ne Kitonsa yasayinize Nakitende ndoza tutandikireyo Wasandika noli Onaoza nakoza atya Kitonsa Kojja Kitonsa yasayinize Viola Nakitende kakati mwami Kitonsa awe nnyini zimbadde nyatubulire oba atunda ddagala oba Kojja oba promoter kubanga ebintu ebyo byonna agenda n'abigatta olumu n'owunzika nga tebina kikoze eki kyebivuddemu lwaki njogera bwedi Kojja Kitonsa ti omwana Grescan yali ayimba nno ndindamu muganda wange obudde bwe bugenda kujja omwana oyo Grescan yali akola ki yali ayimba naye abaana bano abayimbi bwe bajja bano abasajja abalina ssente bakojja Kitonsa agira mu kifaananyi kyakumupromotinga okitegedde Kojja Kitonsa agira mu kifaananyi naye ng'ayagala kwepiica naye nagira mu kifaananyi ekyokupromotinga ki endongo abaana abo abawala ne bagenda nga bafuna ki obuzibu obwo ogenda okukakana ng'endongo yennyini teyina gyeraze ate ye omukulu yeepiise simanyi kwepiica so akati Nakitende ono Grescan yali muwala ng'ayimba bulungi yali muyimbi anti Grescan ono omusajja kyagambye Duncan nti bamukuweemu fe twali naye ebbanga era ebbanga lye twabeera naye yali w'amaanyi twamumaje njinga okitegedde muliriza ekibinza wano sirimba lwabandoza tuula n'abalimba naye bwembanya nekakola kasoto ng'okasaba nedda ate omuntu bw'agamba nti omuntu bw'agamba nti gamba bwetondera abantu bagambe nti bano bakugu ekiriwa asigambye mmwe ngamba bembeeramu eyo wala tetulimba kakati Grescan temumanyi gye yava okutuuka okubanga yatuuka okuba oluyimba Grescan n'afuka Grescan twabasanga nga balina emize emibi mingi kyekiri Duncan kyagambye twakola management abaana abo ne tukola ki ne tubeera nabo naye abaana abo ekyasinga okubasuula sife wabula abasajja abafaanana bakojja Kitonsa uliriza no abasajja abafaanana abayimbi bonna abali eyo bano Prince Samira bani bajja kunjulira nti amusajja ava eri mutuufu ng'omulaba alina obusobozi Balwasa obukuwa nawulira amanejinga ne David Komajja kunjulira abasajja abo babuzaabuza abaana abo abayimbi ne babajja kubonamu ajje ava eri ng'oba balina BMW bulungi nnyo essente azirina erinnya oliwulira n'ogamba omusajja agenda kumpromotinga bituufu kubanga aba alina obusobozi naye nga munda muli sikyali oba kitegedde oyo omwana Grescan n'ayitaawo ng'akwataganye naani ne Kojja Kitonsa naye yavaayo nga teyagwadda omwana oyo nga tannakwatagana ne Kojja Kitonsa yatandika obutawulira wuliriza yatandika obutawulira Eagles otegedde olwo bafunye abasajja eno wa ebbali bwe yamaliriza obutawulira Eagles ekyavaamu ne Eagles ne mujjako ki engalo kati nga yalina ekirowoozo ti bano ne bwe sibawulira afunye omugagga tulina omwana omulala awo yafuna omusajja yali looya omwana wawe bamuyita ani awo Sinamiro ono alina ono omukozi wa rediyo ono atabula emiziki Aida Mugo afuna omusajja nga looya nnyo n'amuwa emmotoka zino ezaali ziriko n'amuleeta nga ku sho ng'atandise n'okujja leeti mu baasi takyakola ki takyatuulamu kyefune n'agamba naye manne wadde mufunye abasajja abo naye temwandirinnye ki temwandivudde kumalamu mutambule ne bannammwe abaana abo batambulanga bwe batyo okukana abasajja abo babasudde era abaana abo oyo naye n'ayitira awo ne tujja ku Grescan ku Shasha Brighton n'afuna omuvubuka gwe bawase South Africa
namulimba munze simanyi songa ayina emmotoka zikomeeri omwana n'agamba yinfunye sponsor ninga mudumu songa yayagala kusonga songa nga tayagala kupromotinga mwana ayagala kola ki kusonga omwana oyo n'ayitaawo ne tufuna omwana omulala yagenda ku kyeyo wamukolako ni interview bamuyita Kataskariyo n'ayingira emmenga waliwo abakungu abalina ssente zaabwe omwana naye music we ne babeera naye ebbanga music we naye n'akola ki n'ayitaawo abo abaana balina ebitone ebiyitirivu era omwana yasigaddewo ku muti ononsiriza kubanga waliwo abaana ate betulabanga bo bakyasigadde kuki kati abaana abo bagenze bafuna ebizibu mu basajja abo music waabwe naggwerawo ddala kanawulidde waliwo ono agaba zino ezagundi simanyi bazita za police model Minister wa Finance ayina omuyimbi gwe yakwata nava ne ku manager we yali atambuza siddi Amira ogedde simanyi oba yoyo naye n'omwana music yeveeramu music yekola ki yeveeramu netufuna omwana wano omulala bamuyita Shakira omusajja n'amulimba nti promoter atakola mu revenue oyo naye n'abeera naye waliwo bajjo event mukwano gwange yabuzaabuza akaana akawala kaali kalungi nnyo nga kayimbanga ennyonza sigani brown n'akabuzaabuzaawo n'agamba nfunye promoter n'akateekanga ne mu booking ku kipande kakulembeza kumbe ye bajjo ayagala kubajja era n'abajja mawa kyesaagala kwekwasa bagagga bano abatalina bagagga bo bali kuki kiri bwe kiti wamma kakati Nakitende yafunyani Kitonsa tuyinza omulabira mu kifaananyi kya Grace naye bwe yamuta Grace olaba ali atya nti yali amusudde nnyo ayimuse oba anti nze ngenda kubuulira mawa lutaayo yalina management era nyiza okugamba nti yali egumiikiriza bingi naye Grace oyo tafugika era Kitonsa yagenda omusanga nga yayonooneka dda nga mwononefu naye nyini yamulemerera bannaye ffenna tumanyi Kojja Kitonsa mubaamuufu fine kubanga yali amututenga mukyala we naye si mubaamuufu kati ekyo kiwedde ono gwe yatuta okupromotinga obukugu bwa Kitonsa buli mu promotion oba yamututte kumufunira bapromota ebyo byanjawulo anti promotion bukugu era omuntu abeera mukugu n'agamba nti kakati oba yagala tupika oluyimba luno genda olabe gundi balutambuliza wano genda olaba aba computer laba abaana bano ba David nga obuli abakolanga batambuza ennyimba zaabwe obukugu bwawe buli ekizibu kye tusinga okufuna mu bayimbi n'abantu b'e Uganda kubuukira mirimu era kyekisuula n'abalala njagala okubuulira bwana Faruku bwoba tunulya Danu Eagles engeri gye yajjamu yakwatibwako abasajja abamanyi ne promotion ya music abaana abo wala basipiri gye baali batambulirako temugenda kubawala bokka nti abasajja babasuula abalenzi bwe baavaayo baalaga n'abalenzi bawala be babasuula okiwulira nabo abalenzi bwe bafubuutukayo kubanga mutunulidde nnyo nti bano baafuna naye abalenzi bwe bafubuutukayo bo baalagawa ekituufu kiri nti abantu abaali mu New Eagles bapapa okuvaayo bonna baali bakyabulamu okwezimba ngenda kubuulira aluuna ennyimba gye yayimba nga ali mu Eagles yali nene nnyo ku gye yayimba nga ayawukanyeko kangende wa Duncan manyi ngenze nempulire Nakitende ali wa Kitonsa akolayo ki yagenze kukola ddagala ki ambassador wa company atenge eno music atambula Okwepikya kakubeeraawo n'ensajja kuvu omanyi Faruku nina ebintu Kojja Kitonsa ale mutegeera nti endongo entagisobola omanyi nina ekintu kyoga nti endongo si ddagala nti ogala ditabula ate endongo si mulwadde nti ogenda mukebera Faruku omanyi nina nekino kyenjogedde muganda ngaga nti Grace ng'akyali nti Kitonsa agenda funa Grace owedde Grace gundi wa Makindye muno nga already wabano yavayo nga tebakyamusobola
Kitonsa yamufuni era Kitonsa namuyamba usanga njanyo tusiime mwaka tono yamuyambako okusinza bwe yava mu Eagles teyagwa mulundi gumu bwekiri yasigala amulezeemu bwati naye bwe yava wa Kitonsa aliruda wali njagala buuza mawa kati mu byonna lwaki nkugamba bwento nti bano abaana tetwekwasa nnyo nti abasajja abalinamu ssente bebabonoona si bwekiri abaana bano bennyini bebeeyonoona owulira bwatuuka n'afuna nambemu ng'alinamu ssente yeerabira omulimu gwe omutuufu nti muyimbi naye n'alowooza nti mugagga n'atamanya nti oli ne wamukyawo obugagga bwakola ki agenda nabwo ye n'asigala ng'alina kutoba na ndongo gye yasuulawo kitegera nti abo abaana nti ye mwana afuna omuntu alinamu ssente naye yeerabira nti omusajja olina omuggyako ssente ntambuze music wa nti Sacha Brighton bwe yafuna shonga nga talina munamawulire gwayagala kuwuliza okitegeera olwokuba kyona amugaa nti nze mbisobola shonga bwe yava mu bulamu bwa Sacha Brighton nebukola buti endongo neyakola iti kati bino byonna Farouk omulimu gwonna gwokola ne bw'oba oli mubazi n'ofuna omusajja ng'alina ssente sigala ng'opromotinga obubazi bwo in case omusajja aba agenze omulimu gwe buba gusigala kola ki naye bano abaana bafuna abagagga batuula ne badda mu comfort zone buli kimu ne walaba nga bakikola ki nga bakiina nti nze onayina omukyala gwayogeddeko Gabweza Nadis gwe yakola ki oyo omukyala kyemwagalako kiri ekintu eki nti yafuna omusajja alina ssente n'asigala ku mirimu gye era y'omu ku bakyala abasinga okukuba emikolo nti n'empisa aziina nti Amira ne bwa Duncan Amira ne bwa fulumya luyimba akuweerezako muganda wange luli lutya oluyimba olwo owulira n'akubuuza naye kati ku ddembe ani gwe nina okukolagana naye ateekayo oluyimba alina empisa naye omanyi Faruku wuliriza nti omuntu aba n'empisa naye bo bennyini bapromota owulira musobola olimagana olaba abantu bw'aba Samona ayawukana n'owaana ate ono gwasanze obukulu kati so nze nekyengugamba nti temulowooza nti bapromota bebatuukirivu bokka nabo bali mulimu abatali batuukirivu owulira ko tubamanyi abakoze ebikyamu ng'omuyimbi yeekokola naye ng'oli ayinamu ettofali agamba nti nze yakuleeta ogamba kyeggwanga Mukasa Kadeya endongo gibaddemu abaana bano bamanyi Flash Love Viola Nakitende Vivian Tendo Kalona Ntongo Sacha Brighton Grace Kane Bettina Namukasa Namiro ekigrupu kinene akawala akavudde wono omwami akatini akabagamba kayimbanga Shiba Pinky nako kava Pinky alimu ekyo ekigrupu ati bonna ogamba bavudde wala ne badde walala bakola ki nze kyemmanyi ekisooka side zonna zina problem abayimbi ng'abayimbi kantandikire kuba ndi muyimbi abasinga kwabo bobagoberera percentage esinga empisa zaabwe tezikola ekyokubiri ddala abasinga nga baana bawala bw'amanya nti ono gundi aneegaseeko ava ku kuyimba n'alowooza nti amaanyi ge gamulimu kumwegattako nayeerabira nti baasooka kumulaba kuyimba waliyo n'abatambula ku switi nga kyalina bakirina era basobola kiwoono nga ye bwakimuwa abo ekisimu ku kibatawaanya tebalina mpisa wadde ne bapromoters oba abantu abalina ssente abajja gye tuli abavujjirizi batuuka gye tuli ne bagaana okuwuliriza omulimu gwaffe bwe gwogera ye n'alowooza nti olwokuba alina ssente ajja kukola nga ye bwakola ki bw'ayagala so nga naye bw'omusanga nti oba oli wa bizigo oba oli wa ddagala oba olwaki sisobola kumala gayingirayo nyina okumanya ki ebyo bikola batya ababitundawo abikola naye abasinga abatutawaanya bw'ajja ne ssente nga naye ekiruubirirwa kye kyakwebaka ku mwana oyo oba kyakukozesa muntu oyo amaliza tasobola kuwuliriza Duncan asobola mugamba nti wange nno oluyimba lwolonze nga si lulungi oba oluyimba wolututte nga terusaana oba okusina vidiyo gye mwakoze bannaye nga tekola bweti ne bweti ebimu ku bitutawaanya ekyokubiri bo bajja ne basanga nti otegese climax wano n'ofuna abantu bangi naye ng'ekireesa abantu abo sina luyimba lwokka kuliko n'ebigambo ebyogerwa nti Duncan bannaye bw'abeera naffe ayogera bulungi bw'akola bw'ata bingi ebireeta omuntu oyo okujja mu sheeyo so ebintu ebimu sayidi zonna naye ku bayimbi basaana bategeere nnyo ekisooka empisa zaabwe okay Nakitende y'omumanyi Viola era
nze ndi omu asiri advisor nze Nakitende ntambuze ennyimba ze naye mwami Falungu nakuzaga bimbuka kati nnyo nakuba nti mukulu kadde yaganyo kirambulula obulungi yatabeera open abayimbi be basinga empisa embi ku 10 9 be basinga empisa embi kitegedde bulungi ku 10 kandi kanize ngenda kutemera bulungi nnyo kubanga kyenjogerako nkimanyi kuba ndi mu business eyo omwana kubaita agent omumanyi da agent oyo video yasookera ddala njogera nga sitya mwinga ntekola nze najikola ku sente zange namusankwayi ko nenansa nali ntegese ebikonde nga ayimba kaliyoki sikyogera mu bubi njogera mazwaka de wabada yogera kino waliwo omwana wa mutabulani kibenze era yimba walutalo kuyinza obando zange omumanyi ye yangamba nti oyo mwana omulaba kutala musudi asobola okuyimba Blani kibenze nangamba olaba kugamba nti nga nze ndi muyimbi nenjoga muyimbi munange nti asobola nangamba ebintu byayimba bisobola okukola namuleta agent najja kuzaine twogera yogera awo ntukola ne video negwe njagala mbuliro ne wali obaddeko ku TV wala uli agent nga njogerako aliridda wesawa ya lero omanya oluyimba lwaita press ya love ngerinye Chosen Blind oyo muwala ekyabaawula kyenzira kati mukasata kyadayogerako nti bafuna omulimu entebe omuwala nga ali wa mulenzi nambuza agenda kuwa sende muganda bagenda kumpa mitwa 5 nkankuwa ensanvu tutuleko wano bebayimbi ate ne namba yesinga mwami Faruku eri mbakazi enna tunenya ba promoter nabateeka anti Faruku tolaba nti Museveni afuze gwanga n'emyaka 4 nze njagala afuna omuyimbi nga tayimba nka mujje mu kyacha afuna abayimbi aba promoting emyaka 5 ojja kulya Museveni nga n'oluganda alwogera bulungi nnyo bulijjo sente zigenda bweziti kalaswaga bulijjo sente zigenda bweziti nze nali ku paka last yawo lojo oyo nga ayagala asaininga Spice Dana nga yinaka imbono kadda agamba osanula nawe jana ngamba ngira kusinga kana akola ka Spice ne mugambo nasobola mwana nga alinga yogena nga ngenda kutoba na yigo kyo manya gobala gobera mugongo gwange chuvala luli lojo yalinga otwafa kutaka nalabya ddala omuntu amanyira nga byakola bye nakola ki munnange Faruku kino solo kigamba omuntu nawakana olaba bitu sawa mayimba werako nye example kubamba manyira baganda bange kyo ngamba ande seza teka mbana abo yazijjayo kyo ngamba nti mukulu utaseza teka mbagule sikani abo yazijjayo niyo okimanyi nti omulabi awe ekifaananyi ngalaga nti bafuna kakati ngenda kulaga ekibi ekiri mbayimbi abo bakazi abo nti waba n'oluyimba omuyimbi yatandika okuyimba omuwala nga alina omuntu gwe yeegomba nti ayagala yeegomba Dankani obuzo ne businga okufira ebintu bino biwamunirwa kubitematima mu bufunzi nti abana basinga okukyanga singa afuna oluyimba obulamu bonna bali yeegomba Dankani nga wamaanyi kyentegeeza ng'era awulira erinnya lye bamuteekateekera kalonki ono climax kalonki ako Dankani kumbe naye mwajjira ajjanga omugenyi omukulu Dankani ajja kusenyera agamba muwala wange Viola Nakitende oyimba bulungi nnyo manyi nze mbeera bize ne office ewange eri open nkwadde $5,000,000 zikuyambeko eno business card yange Viola agenda okusomako ng'alaba Dankani ujjo gwe yeegomba bali naye butoole enkeera nga amukubirako enze Viola obadde ogamba otya muwala wange badde ndi bize mu meeting wano naye kankwe ya time awa $1,000,000 ng'agisukuma kati manager amukubira Viola obwongo buli wa Dankani era nga Dankani amugeri gyoge kwagala kuwa settlement kati $2,000,000 nkuwadde 3 unayagala kuwegatta kati obudde bwagenda mu studio abumala bwonna alina Dankani kati anti abayimbi Faruku bakola ebinyiiza nga baagala omutei ngenda kuwa example ya anti zenkozera abayimbi ngenda kuwa example ya Lili Puzzle manager yali amanaging nze namuleta namujja 40 ne sente zasooka okugula emmotoka ya lawumu twagigula wa muyimbi $17,000,000 $17,000,000 nazijja 40 nazileta mu kasawo nga nkawese bwenti Puzzle twali ku Freedom City nga manager watudde mu ntebe era bawulira olimba lwogenda ogule emmotoka omusajja gwaga abulesa okompanga ku mmotoka yali agabulesa Puzzle n'agamba Jeff Chiwa maani oli musajja wa maanyi nnyo yawana Jeff Chiwa nga manager wali mu audience atudde Puzzle nga bye bateesa n'omugagga si byakola ye nga akola bibye paka omusajja oli yanyiiga n'agamba business ya music nkoze eki
tujja kugula esikaani tukkirize ffena tugaane Kojja Kitonsa alina kyeyayamba gula esikaani ng'avudde wa muzeeyi Lutaaya anti Faruku audio ne video ebyalaisinga oli abadde wakekkereza nnyo emiliyoni 10 zigwa kade yannimbye emiliyoni 10 zigwa Kitonsa azireka mugula esikaani ate naleka yamukola ennyimba omwana oyo naye olw'empisa z'empira zikola ki waliwo ono omwana gumbali mwakasayininga ono gundi ono bamuyitani ono abadde nowamu CRK Flona ate gyali ali wa kuloki naye omusajja ateweka n'awaadi e Dubai Flona n'awangula promota nanyini muyimbi yategeka awaadi Dubai Flora n'awangula kakati Vivian Tendo soko malirize Flora essawa yayo tali wa CR kibado badde ku management anti omusajja kupano kwaliko selector kwaliko Aziz kwaliko Kasalobu kwaliko Jacob Mutuze kwaliko Sophie Gombia kwaliko ono wakasenge jabatte kwaliko selector William bebali abawabuzi era nzo omusajja oyo wabajuka namugamba ko ngampise we nemugawo onajukira omuntu yakuleta mu music ologera kumuleta omugobe kati Faruku abayimbi babi tudda ku kya Viola Kojja Kitonsa sawa yayi nekizibu eki wagula amatakanga ndete example omuntu wagula amataka si ekino ekiri awo Faruku nti ekiretirawo sente kati Kojja nze kyennalabye mu bwongo bwange kubanze bampita era mbadde ntambula nabo niye kyanetenza okudde emabega kyekino Kojja sawa ya leero ayagala kamera n'omuyimbi ayagala kamera ate ekintu ekibi kubanga Faruku Kojja kyerabide nti eddagala n'okuyimba byawukana Kojja asobola okukubira omuyimbi essimu present essimu n'amugamba njagala onzanyira akalango kange oba oyogere ku ddagala lyange oli nakazanye naye tosobola kubira present n'omugamba azannya oluyimba neero akwetamwa kati ba present bawulira ekigambo kitya nagamba ko ne mugamba omwana ono omulaba asobola okukola kubanga Viola kituufu asobola okukola era oba ali jimu eyo eriwawo Viola oyo asinga kuba Vivian Tenda amaanyi bagule esikaani abasinga amaanyi ge mazima kalo natonga ate ye abasukulumye waliwo omwana bamuyita Yiga tubeera naye ku street Viola yazze ku backinga mu studio wa Bawa ni yatandikira mu Eagles yes yajja mu bantu abalina okuba mu Eagles era nga backinga bwati era natandikira mu backing kakati wagenda mu studio ku backinga Kayiga kali ne kagamba omwana asobola okuyimba era yatandikira wa Bawa ne Viola ekyamujje wa Bawa Viola yogola no mukozi ekyamujje wa Bawa pawe empisa ze sinnungi era yali mukazi we nenga nomukuba mukuba kubanga aliko mu studio Bawa n'abogolera omwana onze n'enfuluma n'entambula n'engenda kubanga nze Bawa kyali wange nenda ekintu kyagamba yepicha bwabogola yali mukazi we naye Bawa yepicha bulungi kubanga yepicha nga n'omwana aliwa nga n'omwana ali waggulu uliriza n'omwana nga aliki ali waggulu omayi waliwo omuntu okutulugunya nga naye naawe mufuna mu buzibu kukuba ne Bawa kiriza gaana kati gundi ayagala kuwandika lonchi nze yakiŋŋambako Kojja Kitonsa nenga lonchi gyagenda okuwanika yeriwa okitegedde kati Bawa ye yali akola ebintu era Bawa ovalo yata oyo omwana oyo kyovola bakola ki kati olinga nga ashonga yepicha naye nga omuyimbi tali waggulu andi ze nkugamba ekintu kino ze nkugamba ekintu kino okubira kuddala ku bano bakasami nze bwe njogera ku bantu abo Kasami yajja n'abuzaabuza omwana alina akayimba kaawo kasengejja waliwo ono omuwala yali ku kyeyo kati mwe temwamanya ono yayimba katikitiki yafuna omusajja omugagga awo n'amugwira n'ebyuma n'amugwira n'ebyuma ng'amanyi nti naye abasajja abo nze nkugamba abasajja tukola kinene nnyo sakozi kati Kojja ekizibu kyayina wamma naye sangwe yayo munyini yeetaaga amawulire anti sakozi Jeff Kiwoyo omulaba nze mbadde mu ndaso ya music n'ebbanga ddene nakamusembererako emirundi egi naye munnange wakwata omuyimbi amuteeka waggulu ekikola amawulire kyonna Faruku ku muyimbi bwamuteekamu oteekeddwa kubeera mabega Kojja talina nansonga lwaki atuuza conference y'amawulire n'abagamba nti nasayiniza ono omuyimbi ng'obusobozi nakubufuna talina nsonga lwaki anti nze ngenda kulagayo ekintu kimu nze nagala okubakwata bagenda okupita nga bawoledi ezibalemye nze ne bampa emitwalo aga era naye nga kozesa
nemba gwe nalaba nti Kojja guno muzannya aguyiye nasaba interview wa Jacob egola balina olugezigezi ate ayina entondo nagimusaba n'aginnyima ka n'agimpa ku lunaku lwennyini nga lubagenda okukola agimpa nakyo infact sanga mukaaga nangamba ekyomuyimbi ajje nisiri ku mimbi message ne Kojja kati Kojja ne mugamba enkya mugenda kukola interview ewa Jacob sawa zitukaza okukola interview Kojja nkubira angamba nambuza odda ne mugamba nyina we nali awo ne mugamba ndi walako nangamba nsindikire namba ya Jacob nenjimutera ku WhatsApp kati Kojja speech yakola yali nene nnyo kubata kiki nayogera na Jacob Bonzi okumuwa interview yeyo nti nze webale nnyo kubanza Jacob namugamba omwana ono yeetaaga tumuyambeko talina manager tumuyamba buyambi kuba faluko kukyalo interview abasajja owaayo ssente ate Viola zaatayina nawe bakulaka mukana Jacob nange egaba bino nangamba omwana oyo njagala nnyimbire shommeka 2 ne mugate kiina muto nanganze endo ngenda jikuba kakati Kojja wakubira Jacob angamba wange mwata ina manager kuno Kojja Kitonsa ina sente azituwe ne mugamba Kojja tayina sente ngamba oli musiru kati jukira Jacob ayina ntondo kanizo okuva ko yanyigira jagana kwata simu zange kangende wadas byona bena kumpi babyogedde naye nange ekya Kojja Kitonsa ndoza kyenje okwogera kennyo yakera kumacha ku Monday yasiiba kubukedde ng'asaba interviews ngali gwe mugagga lwaki weefula promoter ebintu byabano ono already yali afunye ono nebintu abisobola nedda tosigera kuteeka mu ssente togenda okitegeera yasiiba wali ng'akubye essuuti ye bulungi eya bbulu nalimva neri wansi mu Abani Nyambuka nangamba dasi no twali tulina okukola interview naye kasoke ne mugamba Kojja Kitonsa ebintu obyekwatiddemu gwe mugagga nze ekinene ndozitaso okufuna essimu za Jeff Chiwa we yabeerera ne Pink naye mabega wona nange essimu mfuna z'abalala Pink bamututte ham good Kim Hanks yamututte ya Kim Hanks amuntu Kim omanyi yakolanga insomoni ya party yayingide kakana yamututte namutekako n'abayimbi abalala yabadde atwala ne Shasha Brighton ne balemagana then namugataka abalala muyita Pretty Banks ne Zinc be bantu beyasayininze ebyasosha byatabuse naye Kitonsa era nakitulamu era nangaba bugambi ne mugamba nali ndyawo ne mugamba naye kanzije ngandaba ebintu byali mu kukola right now nedda tekikola toyinza kuŋŋamba nti no oyina business yo oyina eddwaliro lyo omaze almost 5 hours mu kifo kimu onoonya interviews mu media house age gwe manager gwe akuba ekikopo nti ono muyimbi tugenda kukola obuyimba webuti ne webuti gwe akola biki abantu alabye bandikoze nga Kitonsa byaliko byakola ate bwagenda ku radio alanga omuyimbi ate nawuzika ng'alanga naddagala kati n'olobuuza ozze kulanga kiku byonna ozze kulanga ddagala ozze kulanga muyimbi so Kojja nze ngamba yeetereze. Alright, next week tugenda kukwata ku bayimbi ba TikTok twogere ku ndongo y'aba TikTok abo abagira mu COVID baani awo bangi awo Zexi baani tumbiza sound paka eyo naye nga Fulona ye lwaki yavuddeyo Fulona abadde n'amagye nga tiimu emubaddeko ebadde y'amaanyi oyo simutegeera bulungi bigendererwa bye naye oli asobanga omukulu yagenda business nezitagala gundi council business CRK obayiye council business zatagala yali atwala abantu ebweru URA ebintu nebiyingiramu waliwe twali tumanyi nti wawe anti business yabiyagiggala wali ku CRK ne bamugamba nti yali tasasula misolo ne bateekako siiru naleeta Renix producer n'asooka muwa mwani omuyimbi ogira onkwatirako katini oba beepicha simanyi ate ng'omuyimbi yamuteeka mu apartment ya bbeeyi kubanza nali omu ku bayitanga okuliza mu nnyimba za Fulona nga tubagaba nga gwe toli mu byakwepicha
nesimu ya Flona sigirina nesimu nali sigirina nate nekirala siala kene yali yepicha era ali mukazi we bulungi nnyo yali yepicha ati obuzibu ndowooza bagatta okwepicha kati ekizibu kyonna webale nnyo Faruku olaba ekizibu ekiribaawo kali nnyo Duncan Muganda nti omuyimbi ono buli ogatta ebintu ebi kyova laba ono omukyala omuwala ono gundi gwadogera Vivian Tendo ayina omuvubuka naye omuvubuka yamugamba nze bya music sikola ki oba yoyo sibyagala naye gwe ofuna omuntu nga akuyamba ku music wo sikuyinaako mutawaana kwepiikya olaba omwana Flash Love Kasorobu yamukwatako namukanira ekikutava ni Wood Zone agimanyi bulungi nnyo n'afuna muganda wa Shisha Brighton n'alimbalima Flash Love kakananga amukozi eri amugema Flash Love buuza yazaala musajja gwoyina olwali obeerawa Flash Love kati Kasorobu olwokuba te Kasorobu yeyeti yepicha agerukola twakyali business Kasorobu akuba essimu omuwala ali walala nga buli kiro kati no obasanga mu kasino Brighton ne muganda nga basiba ku Serena ekiro sawa mwenda balinze Crystal Panda ne Gold obasanga shasha yakubiranga muganda wo mupiira oyo omwana nakkirira obwati ono omwana Flona ekizibu kine kyasooka okuleeta obuzibu omusajja ono lonki yabugembe yamwabya yamuleka ina de siringi ebi ati yali yakagigendamu awo najja n'agwa mu palaso amuwadde ebyuma awo bagenzi ekyo bagiteeka simanyi mu ludda weeyo palaso n'atagenda ne baddiza abantu ssente omusajja aba avayo nagwagane ku accident emmotoka yendoze emu neyonooneka kati yali yagula olimba lwa katolo bwama ebiiso oba yalugula miliyoni 10 oba 15 kokyomanya nti si yalake bonna abaali bamwetoolodde kaali kabondo k'abagezi wano bagenda nga Uganda ebalemye era balaba sikwe gwali ono owagundi Faruku mukulu siala kendo ngaleje endongo yaleje gisobola otegera era sente ziyassa muwala singa yayina abantu amusemberedde nga bamuwagaliza singa afunamu naye yes naye abantu bonna be yakwata n'ataya ku mutto be bamusuula okumulyako sente kuba bo bennyini bamubaliranga ebintu ng'amazima Katonda mu budde buno ssaawa zino tewali muntu akyayimba nti edda bw'ojja n'oyimba simanyi wanooteekamu ka soprano ne kambukamu ate wanooteekamu ka alto byavaawo ssaawa zino omuntu onoonya luyimba lulungi alina luwandiise ne lukolebwa ne lufuluma naye bali abasajja be yali nabo baali babbeeyi naye nga buli kye bamulaga omanyi nti abamu basasula miliyoni 6 omwezi abamu baguliranga laptop ez'ebbeeyi gy'omanyi esimba y'ebbeeyi abamu bali emmotoka zaabwe zibulako ssente ne bazimalayo onfuna bajja nga bazze kunona Prince Oma kikyateye Prince Oma si muyimbi kisookera ddala ate amalala gaalina tegamukkiriza kuyimba era ssente za taata nze mbawa ekintu kimu taata wa Prince Oma oba olina ssente zo ng'okyazaagala zijje mu ndongo Prince Oma muyigiriza okusuubula amataka n'ebisigadde si taata w'omwana waffe Prince Oma yamwega naye munange Prince Oma yamanyika kweyo saga okuyimba tamanyikiddwa kiri awo nedda mpayo limba Prince Oma lumu buliwa era n'abantu baamuuzanga yaliwo oyo ku saga y'omwana Prince Oma we yamanyikibwa era amawulire gaggwawo ag'omwana yasigala awo kati kalo nantongo mu bano bonna mugamba yalidinze abantu abo bonna naye nyiro kintu abuzizaamu katini ogenze n'osoma listing erimu enwe mwanje ate n'osoma nono Kojja Kitonsa gwe yatutte ate David wabadde asengeka tugambye kalo nantongo abasukulumya ekyo nkikkiriza ne muzaako Bettina ne muba ne muzaako ono gundi gwe yatutte Kojja Kitonsa Viola kati kambuze ekibuuzo Kojja Kitonsa ye gundi enwe mwanje aliwa kuba muri city abaddemu muki muri city eyo kakati okusingira ddala kwe tubalira era kyensula ne bannange kyebakoze tibobala Bettina emikolo gyakola ne so zakola nobala ne kalo so zakola booking ye kalo ne sente alina zagoba kati atana omwana enwe mwanje ayimba bulungi alina naye yabula oluyimba olumutwaza ku show
tikakati we tutimbe kani wano tutimbe wani ne Betina ono ate Giovanni yeba mutwala ko era lwakali akayimba keyakola ki keyakola kati awo abayimbi bwe tubabalira tinantongo ze nantongo mfunye simu nyingi kalo nantongo ng'abantu baagala kalo nantongo ng'agamba bbiri kale kimuyambye nze kyensuubira yafuna manager omutuufu Musa Kavuma n'abeera nga ye ateekamu ssente tali mu byakwepikya oyo Musa Kavuma Keti kakati bw'amala n'ateekawo Jodas okitegedde ka Jodas naye n'abanga omulimu ate agwagala kubanga amanyi bulungi nti alira ku ki koono omuyimbi kati ova olaba nti yatambula bulungi era omuntu nga Musa Kavuma ne Jeff Kiwa njagala abo tubawe credit kakati ono Betina era naye bw'ali tiyasobola okubeera ne banne n'abeera ne disipulini n'abanga sente ze zaafuna bw'ateekamu teriyo basajja bagenda ate mubuzaabuza ti ate va ku kino n'asigala ng'atambula ku ki Kojja Kitonsa Kojja oyagala tumuwa amagezi nga tumulimba tumubuulire nti kino kye kirina okukolebwa Kojja Kitonsa nze kyendowooza waliwo kyotosobola kujjawo kati ng'ekyokwepiikya ne bwe tunamuwa amagezi gyetasobola kivaako kasimanyi magezi g'ogamba tumuwe kakati amagezi ge tulina okuwa Kojja afune omuntu ategeera music nga yatambuza omwana ono ye aleme genda ku TV agende genda wa bwamala omwana ono tamuteekako lonki kati nakumusuubiza lonki omwana ennyimba ze zibadde ziseemu bwe banaafunayo oluyimba olwo balyoke balowooze ku ki ku lonki Kojja abeere mugumiikiriza asooke asitule ki omwana naye simanyi bw'anaabibasinga okwegatta n'okupromotinga avaluku ngenda kubo kati kutyakalo nantongo kati bwe yakkiriza nti nze sijja kusobola kugenda mu field kunoonya abantu kuba bamanyi mugagga kiteeka sane ziba zigenda nyingi n'akwata Jodas mwandiikisi wa nnyimba yawandika akayimba ke bayita nsika nena kusiima ate Jodas oyo omukulu n'amanya nti Jodas ajja kunyambako mu kutambuza omwana n'okuwandiika ki naye ate ne batemanyiza nti ennyimba ezisinga era Jodas waliwo lwatuuka n'agamba nti luno oluyimba sijja kusobola kuwandiika oluyimba luddako luno kanoonye ennyimba mu field nguleyo okitegeera kati gemaanyi ago wabula Keti yategeera nti ono kamuleke aye ne Kalo ng'omuntu akola nnyo nti Kalo ye muntu akulaba ku TV n'akubuuza naye wiiki namba kimanyi okubya ekayimba kange twayombamu mu ngeri y'okusaaga twegamba gye bakwata abantu okitegeera kati Kalo naye yategeera nti mu muzannyo guno nina kwesiga nnyo wa pulezenta ne mbabeeramu agenda mu by'okwepiikya asobola musuubiza nti kale tujika tulabe katulaba okitegeera Lydia Jasmine anoonya management Lydia Jasmine gundi gy'ayina ayina aziza zyona no kati ate era gya Jasmine akyabonaabona nnyo manyi Jasmine endongo ye agikuumidde nnyo waggulu bano wa Bushington gye bamutwala mu zi urban ezo teri ssente ate kizibu nnyo okwekuumirayo temulimu kwepiikya beepiiki era nga bw'obimanyi okwepiika togenda kuggwawo naye music Kojja Kitonsa amagezi gemuwa kwata omwana yogana ne David Komanda omuntu omulala omwana bamukole kyalina okukola gwe ng'omuntu sigala ng'osesaamu ssente ebisigadde bijja kukola ojja nafunamu okusinga okwepiikya ekizibu nalaba omuntu yaze okupromotinga Tiana Baxi nga yatudde mu kamera n'agamba nze manager kati w'omuyimbi n'agenda ku gundi ezo nga zonna yannyonnyola waali manager waki w'omuyimbi banaye mbabuulira abasajja be twogerako ab'amaanyi mu kupromotinga tebalabika mu kamera bwe tuba twogera ku Keti ne tugamba Jeff Kiwa okunoonya ne vidiyo y'ofuba olulya kyenkugamba kakati Kojja Kitonsa kamera engeri gy'agyagalamu anaagikolera omuyimbi alright mwebale nnyo mwebale ddala maliriza ne show basebo ne banyabo abatulaga mwebale nnyo naye mbasaba mumpagire bannange abantu bano bamanyi bwe mba nabo mubakkiririzaamu nabo banzikiririzaamu nsaba buwagizi bwammwe era ennamba yange y'essimu eri 0755 444 mumpagire nze Mukasa Kadeya nga 29 omwezi gw'omusanvu ndi ku Tavern Woods ng'ate 30 ndi ku PTC ewa Mitanda. Alright, mwebale nnyo mwebalire ddala bwetyo bwe tubadde next time tujja kukwata ku kirala tulabagane next time. Naye mujje ku kira maximum